mwasuze mutya bannakampala amanya yenze alibeetonza wamwe Saala Najjemba. Olunaku lwa leero bangi babadde bababba nga temumanyi kkubo lino bulungi. Baba balimba ndigayaza, abalala bagamba ndi mitiyana, kale badde babalagirira wangi. Olunaku lwa leero nsazeewo mbalage bulungi ekkubo ly'olina okuyitamu otuuke ewange. Nno siri wala nnyo, ndi wano ku Masiro. Oba olaba akapande kaako Kasubi Royal Tombs. Ndi wano ku Masiro ga Kabaka. Wano wennyini wengenda okusinziira tutandike mbalage bulungi ekkubo nno w'olina okutuuka n'otuukako nga tobbiddwa munnange. Ekkubo nno lye tuliko lye liviira ddala Kasubi ku bitaala ne likkirira ku Munaku. Kwe kuli ekigenda Namuŋŋoona, kwe kuli ekigenda Masanafu, Lugala Masanafu, ate kwe kuli n'ekigenda Nabulagala. Bweza mujje tugende. Ekkubo lino lye liva Kasubi, ekkubo lye liva Kasubi ku bitaala ne likkirira ku Munaku. Ku Munaku ndowooza olengerayo. Ekikubo ekidde eno kyekidde Namuŋŋoona, ekireegamu bwe kiti kyekigenda Lugala Masanafu, ate ekikubo ekiddamu bwe kiti eri kyekigenda Nabulagala. Gonna naava mu kibuga ava eno Kaleerwe, ava awo Katale Kaleerwe esajjuza Gayaza Road. Kino ekikubo kikuleeta bulungi nawe oba ova mu kibuga osobola oyitira wano Nankulabye n'otuuka wano ku bitaala bye Kasubi, then n'oyambuka wano ku Masiro. Bw'otuuka wano n'okkiririra ddala wali ku Munaku, wali ku Pawaking, weewali ekikubo ekidde eno n'ogenda ekigenda Nabulagala. Jangu tugende mwana gwe. Ndowooza ekkubo mulyetegereza bulungi. Kaakati nno gwe omulabi wange omulungi, twatandikidde eri Kasubi ku Masiro. Kyekino ekikubo kye tubaddemu kyennyini. Bw'oba ova eri ng'okkirira bulungi otuuka wano mu junction wano we bayita ku Munaku, yeeno bulijjo gye muwulira Pawaking eri ku mukono guno, we wano ku Munaku wennyini mu junction zonna. Osobola balagako eri ekikubo kyeri kyekigenda wa Namuŋŋoona, kiri kigenda Lugala Masanafu, ate ekidde eno wa kamera gyali kyekigenda Nabulagala. Kwonna bw'oba otuuse wano mu junction okwata ekyo ekikubo, ndowooza okirabye. Saagala obule, ndi mukulagirira bulungi, omwagalwa wange omulungi, saagala bakubbe obule. Kino ekikubo kino kyolaba ku mukono gwa left, kino kyolaba kigenda eno kyekigenda Jembere ewalungi Nabulagala. Bw'oba otuuse mu junction ya wano ku Munaku tobulira ddala wano mu junction yennyini, kwata guno omukono gwennyini guno sayidi eno gibalage bulungi. Sayidi eno yennyini eno gy'oba okwata gyejja okunsanga eno. Tweyongerayo. Ndowooza ekikubo okyetegereza bulungi. Abalungi abaagalwa, twatandikidde ku Masiro ne tukkirira nga mbalaga bulungi, ne tutuuka ku junction ya Munaku ne mbalaga ku Pawaking, ne mbalaga ekigenda Namuŋŋoona, Lugala Masanafu. Kati kino kye tuliko kyekijja eno Nabulagala. Munnange bw'otuuka wano wennyini wenyimiridde, kino kigenda Nabulagala mu tawuni. Kino kyendika ekikubo kyekikkirira ku kyaati y'amapeera, bulijjo kye muwulira ku kyaati y'amapeera. Kyekyo naye olabira vidiyo eno manya bino baabigyewo dda, so tobula n'ogamba ate kubo baalizibye, nedda. Olabira vidiyo eno ebitu baabigyewo dda. Kyekino ekikubo ekigenda ku kyaati y'amapeera. Bw'oba wakakkirirako katono bw'oti oba wabalengera wali wammanga awo waliwo essomero baliyita Bright Future.
Bright Future. Bright Future bw'oba okkirira olirengera bulungi. Nagambye bw'ova ku Masiro odda ku Munaku. Bw'ova ku Munaku mita ntono nnyo okutuuka wano ku junction eno eriko ekikubo ekigenda ku kyaki y'Amapeera. Twavudde ku Masiro ne tujja ku Munaku junction then ne mbalaga ekikubo ekikkirira ku Mapeera kyekino kyennyini kyembaddemu. Bw'otuuka wano wennyini bulijjo omuwulira ewali essomero lye bayita Bright Future. Kati kukuno omukono wennyini bw'oba olengera ekipande kiikino wano. Kiikino wano wennyini w'okyamira n'okkirira n'otuuka ku Kalongooti. Kalongooti awo wennyini weewali ekikomera ekiriko geeti eya bbulaaka oba ontuukako bulungi. Ndowooza otegedde teweeyongerayo eri ku Mapeera eri ku kyaki eri aa. Wano wennyini ku Bright Future wowetera bwoti. Wano. Wano wennyini ndoza ekipande okiraba bulungi. Ekipande okirabye saagala obbibwe. Bw'otuuka ku Kalongooti ku mukono gwo ogwa right oba ogwa ddyo w'ogenda okutuula olengera geeti eno enzirugavu. Ku geeti kwennyini kuliko ekipande kyali beetonza Truth Africa Initiative. Nyongera okujjukiza lino si ssabo. Kuliko alibeetonza Truth Africa Initiative. N'oyingira wali mu kageeti kambalage bulungi mu kageeti. N'oyingira mu kageeti. Tukwaniriza ku alibeetonza Truth Africa Initiative. Yingira ng'oyingidde bwe bati we bafaanana. Wano we mutuula ne mulindirira. Bannange ekimuli bakirengedde we wanyirira. Balage ku bimuli byange bwe binyirira. Balage ne ka TV. Baninda we balaba ne ku music nga we basinza we bagenda mu mwoyo. Eno ye office naye bw'otuuka n'oyingira wano otuukira wali ku reception. Oyingira wali ne bakuwandiika ne bakugamba byo bakugambira w'osasulira n'oyingira wano. Jangu mukwano bayingize mbalage. Nkwaniriza kwali beetonza Truth Africa Initiative. Wano w'olindira nga bamaze okuwandiika aliwo enkulaze wano w'otuula n'onnindira. Era nga core values zaffe ze zino: cultural preservation kyetukolera ddala, promoting cultural awareness, art and cultural development, community engagement, cultural exchange, education and research, tourism development n'ebirala. Wewenna eyeetaaze okundaba kulaze bulungi ekkubo wano w'otuulira ddala. Tebakufera, tebakulimba, tirino ssabo nedda. Eno kampuni badde muwulire ŋŋambo nnyingi naye eno munnange kampani si ssabo. Export TV to the world.